guys for coming out. Bagala nyo mwana. Zulanda, we there. Maganza okulaba nga motive kya kifo ekikumala. Motive, so you know manya tekifo. Ekikwata crowd gyenjagala. Ate gye mbadde njagala okudelivering a message eno. For our close friends and family and the people that love art. Nokulaga ku bantu ba sponsor nti we can do this again and again and again and again. Twetaaga ebintu ebipya mu game. So big up on yourself for being here with me. Bagala nnyo. We are here okwongerayo the wonderful message of art and fashion and lyricism and music. Kubeera okutirapinga awamu. African music, the Ugandan sound, gyetulaga, gyetuvudde, ne gyetuliba. Abayimbi bangi abazenga bakulangira sheno. Naye tulabyeko batono obuzibu ki? Owange, abayimbi abo tugenda bateeka mu kamera tubabuuze. Kubanga ebyaddala bagambye bajja. Naye tebazze. Era tubalabye bannaabwe babaddewo. But this is a message. Tewali bad blood. Buli omu ankubiddeko n'aŋŋamba. Reason lwaki tatuuse. A-Pass, shout out to A-Pass aŋŋambye akwataganye. Shout out to Winnie Nwaji aŋŋambye abadde n'ekivulu kye yabadde alina okuba ssaawa emu atukubye nnya ng'okujja okumufuukidde akabasa. So Irene Ntale yabadde flying out ebugamba owange it's alright. So abazze nabo mubalabye. So neebaza abazze saagala kufa nnyo ku batazze. Twebaza ababaddewo. Toba nnyo ku kitundu ky'otalina ku mubiri. Rather ekitundu ky'olina ku mubiri. Yeah, big up on yourself. Abagala Ugandan music. Zulanda is out here. Mwana eranga ne Chameleon tumulabye nga yakakomawo. Oyo omugezi tulinayo n'oluyimba lwe. Big up on yourself. Yes, abakabi bonna babaddewo.